nkubuuzaako nnyo wano ku mboozi Gymeti Yugi nga omuyimbi gwe nkuleetedde bamuyise Azawi. Ku nnyimba ezisoba mu 16 zimutadde ku maapu mu music industry. Azawi ku sayo wa music kuyimbiramu afrobeat, reggae kosa ne R&B era nga kuyimbidde ennyimba mujjukire mu magye part mode bamututte slow dancing kosa n'endala. Azawi muyimbi alina ebitone bingi, yafuna amagezi okukola emiziki n'amazina emyaka egiyise oluvannyuma lw'okutera okugenda mu Ndere Culture Center okulaba ebivulu by'amazina. Oluvannyuma yeegatta ku kika dance troupe mu 2005. Oluvannyuma munnange lw'okuva mu kika dance troupe, Azawi yatandika okuyimba mu ssomero nga ayambibwako muganda we ne mukwano gwe eyamubuulirira nga omuyimbi oba omuwandiisi w'ennyimba. Wano Azawi we yatandikira okuyimba, abayimbi n'abamu be yawandikira ennyimba mu ggwanga. Mu Uganda, Azawi yawandikira nako ku Lydia Jasmine, Nina Rose, Eddie Kenzo kosa n'abalala bangi. Mu lugendo lwe nga omuwandiisi w'ennyimba, Azawi yazuulibwamu talenti ku luguudo lwa Swags Avenue era kino kimutadde ku kkubo erigenda mu Munyeenye. Era nga nkozezaako ku byabadde ku konsati ye, Azawi kyamuyitiriddeko wennyini era yeebazizza abafans be bonna, aba-sponsors bonna abamubeereddewo mu kino ekintu mu konsati eno. Kyabadde no amazing nnyo era nga love yabadde mpitirivu nnyo. Wali Erugogo Cricket Oval 2022 era nga Azawi amannya ge amatuufu ye Priscilla Zawedde, yazaalibwa nga 2 February 1996. Katuddemu mu mboozi gy'otasanyukusibwa. Mukama abankuumire. Gymeti Yugi, mweraba.